tuzza wano okugulira bannayuganda enkyukakyuka empya gye tuteeseemu mu bigambo by'entambula. Mukimanyi bulungi buli lunaku olujja wabaddewo okulwanagana okw'amaanyi wakati wa abantu abavuga boda boda wamu ne Uganda Police ekwasaganya amateeka. Ate Uganda Police terina musango kubanga amateeka agalungamya entambula ya boda boda oba entambula y'ebidduka mu Uganda gajja ate gajja basooka kwebuzaako bannayuganda ne bateekamu endowooza zaabwe. Bamala oziteekamu ne tugenda mu Parliament ne tugayisa ne gafuuka amateeka gabadde okumala ebbanga yadde nga ebyenfuna mu mirimu egimu ebyentambula ebadde egenda nga yonooneka nga sente temulinye ezimala, tekitegeeza nti amateeka tulina ogajjawo. Tukimanyi bulungi waliwo etteeka erikugira omuntu yenna aba alina ekidduka ku kkubo alina okuba alina driving permit. Permit eno yeraga nti bakusomesezza obulungi okozesa amakubo. Kutuuka ku road sign egamba wano waliwo hamp sikendeeza speed oba osobola ogisoma. Wano waliwo abaana b'essomero abakulosinga olaba sayini n'osiba n'otambula mpola. Wano wayitawo ente n'otambula mpola. Nti wano tebayitawo amateeka gonna bamaze okugasoma. Naye kati abaana bafuwa boda lwakuba abasinga obungi bava mu byalo babbye nadduka eyo e Busia najja kwegoleka Kampala nataka kuvuga boda. Bakoze defilement ne baterrorist mugenze nga mubalaba nga bakozesa boda. Kati emirimu akavuya kagenze mu ne sente ze bakola mu boda ne zikendeera. Kati kyobola kusanza abalala babaddewo excuse tetusobola kufuna permit kubanga permit mu government mwazitadde waggulu. Kati amawulire amalungi government yatudde neeraba nti ennyingiza y'abaana ba boda bano ntono. Ate nabo twagala bagobere amateeka. Esente z'okufuna permit ye tuzisala. Ezimu tuzisaze 50% by reduction okendezaako, endala tuzisaze even 60% okendezaako, endala tuzisaze 40. Kati ng'omuntu ayagala kyebandiise laana permit tuba tekigabira ku mitwalo 6 katugigabira ku mitwalo 4 etwandisiza laana permit. Then kati ey'omwaka ogumu permit eya piki tukigabira emitwalo 13.5 kati bakyajinga emitwalo 10. Bano ab'emyaka eri twali bakyajinga emitwalo 23 naye kati tubakyajinga emitwalo 13. Ab'emyaka 5 tubali tubakyajinga emitwalo 3.3 kati tubakyajinga emitwalo 25. Mulaba reduction eno ddala nene lwaki kikoze mbabule twagala buli muntu yenna afune avuga boda oba n'abana abavuga piki kubanga muli mu category abavuga zino boda zibajaji zemumanyi zisenke zi TVS ezo piki entono zimeti zikwikwi. Then waliwo n'abana bavuga high speed za speed nene zemwandise diki izo nazo ziri enene zirina sisi 18 sisi 2. Then waliwo nazine zitwandise tricycle abasinga mwazikaza keria tukutuku ezo zonna tuzibalanga piki yebeje tulese okulaba omuntu afuna permit. Ate tubadde tulaba omuntu permit y'obwebula okufuna duplicate tusuka mitwalo 12 naye kati twazisaze osasula emitwalo 6 kubanga abapiki bano batambula nnyo. Agambe badde mu kikooti kyange wano ogenda okutuuka lenansa neebuze nti kati nkyanoonya emitwalo 13 ey'okuzzaako ente tutaddeko emitwalo 6 bwebanga ebuze bwekisasula ngaofune duplicate endala kubanga kati nammwe munaabuza n'ogamba ebuze bantu eyobwete tekisoboka kubanga naffe tuteeka production fees n'abaana okukola. Then okwongerayo class mbabulidde piki zirimu class zirimu wono piki obutono basi 120 mulimu ezisuuka mu 120 zituuka ne mu 2 naye class endala. Ate mulimu nezirina emipiira 3 zenaze tukutuku. Kati obanga oyagala kuva ku class ino ey'akabajaji ka TVS ogende ku ziri eza sisi ezigenda mu 2-3 sisi 10 nazo weziri oba ogende ku tukutuku obanga oyagala kukyusa kiasi ove kweno ogende kweno ojja tuwa emitwalo 6 obadde tuwa emitwalo 14 kati tuzisaze okusuka ne mu percentage ya 50. Then mune bagala kukola search oba okusasifyinga permit zaabwe baba balina ebizibu byabwe ebirala
tetugamba ejja kutwala emitwalo mukaaga okuva ku mitwalo 14 tetwagala okubulira bannayuganda era okutandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omunaana ogujja guno omwaka ezo bwogenda wali okulenyibwa driving permit yo oba okufuna permit empya ezikyagezi bagenda okukyaginga tuzisaze lwakuba tutulaba abaana bano bafuna permit balekerawo okulwana ne poliisi ate kino bwe kibanga tutadde mu nkola tuba tetulaba nti muntu yenna agenda kugaana tetumugambye agenda kigaana okuba tetumukkiriza ate tetwagala okulwanganya ne poliisi kubanga tubagondezezaamu ate tubateerezeza okulaba nti ebintu bino bifuna infumi gyetugadde okubaweera uganda tutegedde bulungi obubenje bweyongedde mu ggwanga obubenje buno obusinga buva ku human error obulala buva ku mechanical problems zetuba tuyina obubenje bungi n'abantu twagala kanika motoka zaffe emotoka n'omanya ekizibu n'olwaliriza njakukola enkya njakukola juzi ate n'obulala obubenje abantu baffe batukanikira amamotoka tebamanyi kyakukola ogenda mu garagi okukyusa omupiira oteekawo omupya oli n'agukyusa enati tazisibe bulungi bw'obanga wakatambula kilomita 10 omupiira negubukako abantu ne bafa n'emmotoka zaffe mu ggwanga nnaku zino zetulina zinamu amasanyalaze ezisinga at least ku 40% zikolera ku masanyalaze systems ziri automated ate naddala tweyongedde okuleeta more electric cars mu ggwanga otwala ku mwana tamanyi kukola ku masanyalaze aba n'akola wiring emmotoka ng'efunyemu obuzibu bw'otambulawo kilometers 5 motoka n'ejaminga n'ekwoteza munda tubirabye ennyo omuntu abadde avuga motoka n'ekwata omuliro bonna ne bafiiramu oba nafiiremu basatu kati tuleese enkola okuwa license amagalagi gano twakitandika ku mwaka ogwedde netwali tugakuleta etteeka nitulireesa tebalimaze obigazeetinga naye nga tukyagenda maaso era okusensitizinga bannayuganda okugonda etteeka lino etteeka ligamba singa banakukwatanga okukola mu garagi oba okoze garagi nga tolina license bajja kukukwata bakutwale mu kooti osasule $2 million penalty oba omulamuzi akusibe ye nga bw'anaaba ayagadde okusinza ku tteeka nga byerimulagira lwaki twagala mufune license zino tulinawo license class A be bano abantu abalina garagi zaabwe ziri mu bitundu ebirungi ziri well gazetted space emala n'abakozi bamala ate abakozi abo abasinga ba degree masters diploma basoma bulungi bamanyi kyokkola ate naye bebakozesa biri automatic motoka bagiteekawo ekyuma nekibalaga nti motoka erina obuzibu bwe buti naye bamala gikanika era bateekawo ekyuma nekibalaga nti kantu kakanise bulungi bakantu kasibye bulungi eyo class A. Then tulinawo class B. Class B usanga balinawo obwongo butonotono obuli automated. Then balinawo n'abakozi aba degree ne diploma. Waliwo n'abaana abalala abava mu kyalo nga yakoma mu P7 yaba mu training on job naye ng'oyo abeera supervised kubali abali trained in class B. Then tulinawo class C. Class C esinga buno obugaraji obusinga bwetulaba mu Wakiseka, bwetulaba waffe mu byalo Kakumiro, bwetulaba mu byalo Ekiboga, ewanse ku Butyabe eyo obwo bwe butyo. Obugaraji buno bwe businzeewo oli agamba nyakola ne jjajja wange ng'amanyi okukanika. Nze mu kifo ky'ogenda ku ssomero nyali nga nkanika bupiki. Nze ndudde mu boda, ndudde nga nvuga piki, kati ndabye nga bakanika nange enzize abo basinga. Ate bano basinze okuviirako ddala obubenje kubanga oluusi bwe bakola batebabimanyi n'obalaba epiki empya, motoka empya yabayagala kuyigira ku yiyo. Kati tugambye abantu bano twabawa time registering okuva January. Ku system yaffe eriko online. Bwemala okuregisteringa tubawa license. License eya class A batubajjako emitwalo 5 ezo sente za Uganda. Class B tubajjako emitwalo 25 mu sente za Uganda. Class C tubajjako emitwalo 10. Garaji obutonotono emitwalo 10 nga tukuwa license. License netegeeza kikiringa bwolaba amalwaliro. Kati bannayuganda bamanyi omuntu alina aka license ka drug shop oyo mugulako first aid mu Panadol, Flagyl first aid. Kasitabigaana ogenda mu medical clinic. Medical clinic ekola ku emergency obutonotono. Kasitabigaana
ogenda kwa ina license ya hospital ne Uganda bakimanyi chobolaba n'ebyobulamu kati abantu babigonzamu tebakyafa nnyo kati nona ajja okukalikewo ajja kubalaba license yo ekukkiriza okukola ki ekukkiriza okukola kuzina emmotoka ez'amasanyalazi ekukkiriza okukola mu minor repairs oli agende mu garage esingako bajja kubanga balaba tugenda kukwatagana ne local administrative units ne Ministry of Government town council sub counties nezira zezikwata abatalina license bakukwata bakutwala ku police ne Uganda police wali bakutwala mu komero sasule bilioni 2 musende za Uganda oba kusibe oba n'omulamuzi ayinza okusala milioni 2 kusinziira kyanala bakyobokoza ate n'abo abalina contract mu government abakaniki motoka za government tojja gifuna nga toyina license eno kubanga toyina motoka za government bazigula ku beeyi nyingi za beeyi ya waggulu technology ya waggulu ne bazitwala mu magaraji ne zifiirayo bwe zifa government eri okuteeka mu sente endala kuzikanika twagadde okendeza obubenje mu makubo n'abo abantu abafiirwa ebidduka byabwe nabo balema okufiirwa ate kino twakarejisitaringa ku garaji 210 abasinga batya balowooza tugenda baggalawo tetugenda baggalawo nobona aba mu kilasi C bana abatasoma bava mu kyalo nojja Kampala noyiga okukanika tujja kusindika mu Directorate of Industrial Training ku Ministry of Education bajja bakuassessing kwezo skills zoyina bakuwe document ekipapula kiriko organized tatu kubanga etteeka twamaze oligazetinga ate tukyasensitazinga bana Uganda mu tteeka lino oye yenna n'abatayewandiisa garaji tuzigala bwe munazigulawo erigale tujja batwala mu kooti babasibe kubanga etteeka bwe tulagira kati abagaraji bavuddeyo ne bakola association yaabwe gye bandiise garage owners tugenda basisinkana twongere obatumbula tulabe banaconnectinga batya ne bagaraji owners mu ggwanga lyonna tuyanze tuka ku makubo gali gegamu nawe webigereka kukwata bw'obanga olaba oli ku traffic lights for example light eraze green motoka zirina okutambula kati gwe webigere nzikantambule kubanga nina speed ate nyambadde bulungi bajja kuyimira ne bakukoona goba omusango gwo kubanga waliwo period gye bagamba ne bateekako ekitaala kya red motoka zina tezitambula kati bano ab'ebigere ne babata bano ababoda mubalaba ku traffic lights tebayimirira tulabayo abalala bali mitongole nga safe border uba n'ebirala bo bayimirira naye bali abalala agenda bugenzi kubanga traffic nayo eri overwhelmed tojja kuleka zino emmotoka oduse boda agenzi kubanga yeduka speed y'amaanyi ate emmotoka weetayita yayitawo ayinza n'okuzita wakati kati twalina mu weakness system zaffe ez'eggwanga okukwata ababoda bano kubanga kati okukwata ababoda 10 olina okuba ina batrafiki 20 kati naye kino twakibuuse system yaffe eya digital number plates bwe naabo etandisa okukola obulungi nga bwe tukyagizimba obulungi tulinako system nti bw'obanga okoze ensobi ku kkubo ngabo kati abayita ebitaala titwagitagakayana naawe ebitaala bijja kukwata ekifaananyi bisindike ku Uganda Police tukuwe penalty kati amawanga balanga Dubai obakola tibakayana naawe kubanga okoze ensobi ku kkubo kati ngaaba boda kamera eba yakukutte ne transferring information ku sente kubanga number plate yeba digitally managed kati ba digitally managed ono yayisiza ebitaala tumwagalako penalty ya mutwalo kati woba oli alabanga bakukwata sasula penalty ya mutwalo kati eri the digital number plate tugenda okuleeta ku boda zigenda okutuyamba abo amaze kukola ensobi nadduka tubafune kati kintu kijja baleeta munyo discipline tubatuka ku bitaala beera patient oyimirire tulabe kyovala banaffe mu Kampala tugezezaako gazi amakubo gaffe kubanga ekirala kibadde kivaana ku makubo osanga amakubo mafunda abantu ne bandiriza gye neewetiive n'okutuuka n'essaawa namba endala naye tugezaako gagazi kati ngaliwa Mijinja road ligazi naye still tebalinda baboda kati bano betwagala okubapera naye kati tunatuukayo wonna twagala bawa pamit bw'oyita mu ssomero bajja kukusomesa ebyo byonna naawe obikwate bw'otabikwata why do we someone asked a question, why do we think these garage owners did not turn up to register?
These garage people, we think majority of them did not turn up to register. They thought we want to close off their garages, especially those who don't have skilled labor. And the others thought we want to charge them URA fees. That's what they thought. Maybe we want to overcharge them millions of money. Others feared that maybe we want to make statistics. We start charging them millions of money out of their business. Then others thought because of the unskilled labor and the poor location of these garages, we shall close them. That was not the case. Because you see, the majority of these small garages, they don't have a proper way of disposing of their waste, especially they use the oil and other things. Yet this one is contradicting with the environment of this country. So they thought, majority of them, once we know the location, we shall close them, but that was not the case. Those who refuse to register their garages, which means you will not get a license. And when you don't get a license, you will not be allowed to operate. That's what the law is saying. You will not be allowed to operate. And you're not allowed to operate, which means when you operate illegally, we shall get you and arrest you, pay the other 2 million, the court, so that's the penalty. Or both, depending on what the magistrate will decide. Then, the permit people, one, in the country, we have over 1 million people who are driving the borders, both up country and in towns. And we have set up systems to establish how many. We have started with Kampala. We are collaborating with Kampala to have these borders operating associations. That's when you can be able to know how many number. Because even I speak now, there is someone who has come from Kabari is purchasing a motorcycle going on Kampala Road. Just now, when you go to Vema, every day they come, they are not regulated. You just get your helmet, start on the road. So we have over 1 million people who are in the border business. But our system, it is approximately 120,000 people who have already registered for permits. You can imagine, out of 1 million borders, only 120,000. That's why you saw it wise that let's reduce the cost. We see this 1 million, they can come and get this document. Then in the country, we have so far 7 centers where you can go. These are allocated regionally where you can get your driving license for those who cannot come to Kampala. And if you have all the requirements which are needed, only 15 minutes maximum you have got your license. But now to go there, you must bring evidence that you passed through a school. The school which trained you, like how a motor vehicle go, you get a document from the school that this is a certificate you have trained this person. So also about a person, you must get us a requirement. For us, we receive someone who proves to us that has gone through a given school, that have gone through a given driving school, and they have taught me how to use the roads and everything. That's what we receive. But in addition to the 7 centers, this financial year, we are going to add on 3 in a phased manner. We have the one of Hoima, we have the one of Lira, and the one of Soroti, but in a phased manner. Depending on the money we shall have as government. But also we have the mobile system. We have the mobile system where we have been to districts, to cities. We come there for 10 days, we give people permits. And this one will continue, and we are going to make it popular even to the borders, such that they get these permits. Now, the borders were arrested for not having permits. When they go to police, they make statements that me, I couldn't afford the 330, which I've been charging for 5 years. And we have very many motorcycles at police. That one, leave alone those other offenses, specifically for permits. We are going to sit with Ministry of Internal Affairs, that is Uganda Police, then Ministry of Works. We shall consult Parliament and the Cabinet
to see that these people whose motorcycles were impounded because of permits and have stayed, they have been abandoned at police for a very long time because they had no permits. How can we forgive them? We are going to do that, and I will take lead personally because they were bought because they violated the law. Now, we, Ministry of Works and Transport, we are the regulators, Ministry of Internal Affairs, we enforce the law. In consultation with Parliament and the Cabinet, I'm going to take this one up to see that those people are forgiven because some of them, their motorcycles have stayed at police for 1 year. They have not gone to claim them because they have not acquired permits. We are going to see how we make consultations, we forgive them, but also on the condition that we forgive you can't acquire a driving license. Because now we shall forgive you, tomorrow you go back on the road over the same problem. We are going to consult, and I must ensure this one will happen. We forgive only those who are impounded because of driving licenses and your motorcycles have been at police. Government is here, we shall consult, then we shall forgive, but on the condition that you have acquired the driving license. The minimum you can use to acquire the one of 1 year, 100,000. So these border men who work money in the evening, he goes to booze, goes to women A, goes to women B. These border boarders have got a problem. They have got many women. As he leaves Kalero, he has Mama Gundi, Alekaungu Mitar. He goes to Chevando, Mama Gundi. He leaves 5,000. He goes to the other side of Kanyanya, Mama Gundi, 2,000. By the time he reaches to Mama Gundi in Kawempe, all the money he has used is finished. So I want you to save that money. If you have Mama Gundi 5 times, it means one mama for a period of 5 months, acquire a driving license. These border people are also not easy. They have many women. You get a border in Kampala, has 9 children. That I was on a stage working in Nakulabia, and the woman who was